nga bakyasobola okuddamu ekintu kyonna bamuga balina emitwalo aga gye bali gyesitalinga akalu kagenza okufuluma nga nalokola alinaga mu kasanvu nambi alina 15,000 wabula bamutera odubutisika nabagamba emitwalo 2 giri gyalazeewa lwaki bandironzeeko emitwalo 5 tumanti 15 gine bwe gyabulidde naye ne tufuna obululu 15,000 okitegedde bulungi nnyo kati wali okulya n'okukomba essowaani wabula we twogeredde olunaku lwaleero amannya g'emmenye gano gasibyeko ku Ssemwayo Embuya nga bababuuza akali n'akataano mwatugamba muyina abalonzi emitwalo 2 e Kawempe North kyazze kitya nga twafunye obululu 15,000 wadde batereddemu ne tufuna kanaana kyazze kitya nga kuba kuliko asobola okwogera nti muzeeyi ekintu kyabadde bwe kiti buli omu nga matama ntengu kati kansoke mmala okusekereyo sente bahabulwa mukulu muzeeyi zedde ensanga bisibenda nyini kabuyonjo etambula toli wa kitalo nga gwe olowooza wattu twali tulabe banene emirembe engalo political wing yo eya National Labourers Movement as well National Labourers Movement mu Buganda ne mu Uganda yafadda omanyi kye bayita wali oliddeko amagi n'olya ebinyeebwa n'olya ffene amagi ag'empogola n'olya ffene n'olirako n'empuuta gwe kenyini n'oyita nnakku ayise nnakku n'otyo okuwulira ekikuvuddemu ng'oyise nnakku kati NRM mu Uganda ne mu Buganda as well tolina muntu g'osobola kugamba nti NRM n'agikkiriza mu Buganda ne mu Uganda nkunnyonnyodde lya ebinyeebwa bino ebisiike olina amagi gano ag'empogola amafumbe olireko ffene olireko n'empuuta okwate katima gwe kenyini akutte katima ojja kutya okuwuliza by'okwatidde katima ojja kute kati NRM muunya mu luzungu olufuutifuuti bagamba National Labourers Movement stinks ekigambo stink kitegeeza kiwunya waliwo kafirimu ke baakatwala bangende bakata life stinks kyobulamu buwunya life stinks kati NRM stinks catwide teri muntu ayagala kulya ekigambo kye bayita NRM for example mwaimulooza nsaaga kati gyabadde yeesugulira mu maserengeta gaabwe nti ayinayo support mukulu munne mutemu munne Jimuhwezi bwagenzeeyo bwe yabadde olunaku lwajjo mmanyi batandise naye bategere ndeyo abatutte abantu bakooye nga yataddeyo laale yakanyiza gamba NRM hoye nga tewali wadde omuntu anyiga bakongooza bigere wulira bulungi nnyo eyo mbala ewa Jimuhwezi yabadde agenze okuteeka laale ye bayitayo lubaya mbala gye yagenze ngawoza NRM hoye bamugamba kachengere bawa kati bakyogera batakachemba tabagala kumanya baga leba ebirebe kati bobanga gye mugamba wammwe naye wawunyira zizi kati gwosindike bana ababbi bo mu Buganda 1 kasuke nkubulya kino Museveni abakuleeta wootudde mu ntebe ne mukazi wo Janet muzimbidde ebigere baali Baganda bw'obanga Abaganda essaawa zino bw'ogoba ku ttaka bw'obanga Abaganda essaawa zino bali mu safe house bw'obanga Abaganda bw'otulugunya nga ne mu gavumenti baliimu bw'obanga Abaganda weegeza mu kutta kabaka waabwe weegeza mu kutandika okukyankanya Obuganda nga bwetekamu divide gw'osuubidde nti ogenda kusindika zino embaata zigenda kubba bagenda kubba okwatibwa obusungu otandika obbatuga ate tujja kubeera very happy okututtira embaata zo zennyini ezikubba omanye ekizibu yoseeri bw'otuula mu ntebe oti n'ozijjagala nga sseko ketudde ku maggi weti ng'egenda kubiika nga toyagala bakuyita tiba habulwa you are not advised tebakubabula buli muntu akugamba omulaba nti gwe omusinga okutegeera ate nga basinga obungi bakutya nobody can tell
the truth, the real truth. You hate him or mubloking. Amazima gali nti national resistance movement or national bus movement yavadda mu Uganda. Nobody wants to know. That's the reason you spend money in bribing, kidnapping, killing, and ballot stuffing. That is it, Chemosomola. But what against them locally free and fair? Tocha sola cause the 15%. That's the fact. Why? Bobanga n'abasajja bogati go bakulira go orders. Aba police they can vote Kyagulanyi. Amaje they can vote Kyagulanyi. Nemu SFC military SFC barracks nga balonda Kyagulanyi. Obo sigalizaaki. Tolina kintu. Kati bano bakiwanda suubi. Nabbanja namatimbo. Alinga fena atayawula. Leta bano barambaruga hale omusezi. Leta sime bano baseninde rozimera batakyalira nsiko. Leta ono musajja pira ubuhuru Kinjata sime ubuhuru simanyali bakoze iki. Ono kyofa togabi atasobola kumira batu kugira kuba kolera temulina mugenda kujja kaulu. Wabula katutandise kutegera strategy tugenda okukola mu area etya kubanja natwangu. One strategy sokeri wait. Buli mbera lweberawo ekuyigiriza kye kigenda okuddako. Kasoke mbasomesa akantu kano. Olunaku lwe bakuzaala lw'omanye ensi bw'efaanana. Bw'oba oli mu lubuto lwa nnyoko y'amanye ensi bw'efaanana. Olunaku lwe bakuzaala lwaki bafuba nnyo kusuna? Baagala okabala bategeere nti okola ki? Osobola okukaaba oli mulamu. Era ko olunaku lw'otegeera ensi entuufu bw'ebeera. Era lw'ojja osanga ebizibu n'obitegeera ensi bw'efaanana. Kati n'olwaliro wetwogerera essaawa zino. Ku nsi tulinako embaga ssatu. Tulinako embaga ey'okuzaalibwa, embaga ey'obugole, n'embaga ey'okufa. Omwana ne bakuzaala tomanyi baani abaddewo nga nnyoko akuzaala. Ku mbaga y'obugole wattu otegeerako batono nnyo bakuwadde ebirabo ne bawadde kaadi abasinga obungi tobategeera. Ne ku mbaga y'okufa tosobola kumanya abaani abadde mu kuziika. Kati kankuwa ekyokuleberako ekituufu. Wetwogerera essaawa zino buli munnayuganda yenna abadde atya abasajja ba NRM, both ba minister ba RDC ba puso ba pupu countrywide. Njagala kugamba tekyali munnayuganda atya abasajja bo simanyi kyemanero siwone simanyi kyemanero sifiri simanyi puso RDC. Nobody fear them. In fact giteeke wali tekyali atya minister kubanga beweebudde publicly tebakyalina respect. Eyo ne factor giteeke wali. The brave mistake you made in your entire life is to let the army